Olwaliro lwa Sunday ennaku z'omwezi 19 omwezi tubala gwa mwenda omwaka 2021 nkwaniriza enkobaza kubanga otwegaseko ku Lugonvu show gyesinzira okubeera nga otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala bingi mu ggwanga betuwangaliramu ebirimu n'ebiri wabweru wa Uganda amawulire mangi getuwulidde oluusi nga gatukwatako obutereevu ensonga y'ensimbi ku akaawunti z'abaana ebadde ensonga nkulu naye nkakasa okubanga tujogeddeko wiiki yonna Abannayuganda ne baddamu emitima abadde mawanga ag'ebweru ng'emitima gibaweddemu nkakasa okubanga gibazeemu n'ebirala bingi ebibaddewo ensonga ya passport ezigenda okuggwako ensonga twagitegedde abali ebweru ensonga yamwe ejja kutegeerekeka ate oba olyawo n'ebirala nze Ssentongo Frederick Lugonvu lunaku lwa Sunday buli lwa Sunday tubeera tunulira akatabo kana ka success and failure based on reason and reality obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza. Yes, tuteekebwamu oba tuwagirwa bannaffe aba Lugonvu property consultants oyinza okubanga oweetaaga ttaka oyagala kufuuka landlord oyina okubanga weekwata bannaffe aba Lugonvu property consultants abagenda okubanga bakukyusiza obulamu abalina poloti enteeketeeka obulungi ku bbeeyi eya wansi ebbeeyi y'omuntu wa bulijjo. Lugonvu property consultants tuli ku Ham Towers e Makerere ate simu zezo nga bw'oziraba ku post eyo ojja kubanga weebale nnyo ojja kubanga otwegattako okumanya ebisingawo wano ne wali ate ne bannaffe aba vibes ceremonial events ku lw'emikolo emirungi oyagala kuteekerateekera mikolo oyagala boogezi b'oku mikolo abalungi oyagala kutimba oyagala public address system sound oyagala tents weekwate aba vibes ceremonial events bajja kubanga bakolera omukolo omulungi omukolo amakula era omuteeketeeke obulungi ku lw'ebifo byolina okubanga owummuliramu bannaffe aba Malakai Ecology gy'ojja okubanga ogenda obulamu bukwanguyire. Bingi bye tuwangaaliramu bingi ebisoomooza naye nkyogera nnyo nti okusoomoozebwa bw'otandika okutwala ng'okusoomoozebwa bw'otandika ebbiraba ng'ebizibu bw'otandika okulaba ng'okulemererwa bw'otandika okulaba ng'okusiraana era ogenda kusiraana era ogenda kulemererwa naye embeera gy'oyitamu esoomooza bw'otandika obbiraba ng'ebigezo by'olina okutuula ogenda kuyita bw'otandika okutunulira buli mbeera gy'oyitamu ng'ekusoomooza nti erina kukuzza mabega erina kukusuula era ogenda kugwa wabula bw'onaakijjukira nti mu buli mbeera yonna mbeeramu akaseera akazibu ddala ogenda kusobola okuwangaalira oba okutambulira mu mbeera eyo gy'olaba ng'enyigiriza osobole okutuuka ku buwanguzi ate nga kisoboka kubanga buli gwe tulaba atuuse waggulu bw'atandika okunnyonnyola by'ayiseemu olugendo lw'atambudde ne byasinkanye n'okulemererwa kw'ayiseemu osobola okugamba nti sinaba kutuuka wadde waatuuse naye ebyo byayiseemu bye bimufudde omuzira bye bimufudde omuvumu ebimufudde ow'amaanyi n'asobola okukola ennyo okutuuka waali ku lwaliro. Era olunaku olwaliro essuula gye tugenda okutambuliramu mu kitabo kino ekya obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza essuula yakuna bagiyita okulemererwa naye nabadde neetegereza erabika yemu ku ssuula empanvu eziri mu kitabo kino yemu ku ssuula empanvu eziri mu kitabo kino kuba tulinamu essuula ezisinga okuwooma waliwo essuula ey'ebyobugagga waliwo essuula yatuuma omulugube greedy naye eno essuula y'okulemererwa etandikira ku peegi ya 21 neekomekereza ku peegi ya 5 ze peegi 10 ziri ku ssuula emu tujja gisoma mpola akadde we kanaatutambuliza oba olyawo naffe wetunatambulira tugamba bw'ati mu katabo kano okulemererwa namba 4 n'agamba nti okulemererwa mu bigambo byange nsobola okukinnyonnyola ng'obutabeera na mukisa oba okulemererwa okuyitamu bw'oba nekyoluubirira osobola okukifuna oba obutakifuna bw'oba okifunye olwo oba otuuse ku buwanguzi kyokka bw'olemwa olwo ne kuba okulemererwa ge mazima. Okulemererwa nsobola okukigeraageranya ku kulemwa okutuukiriza okuwangulwa oba okusana okw'ekintu nga kino kisobola okutuukako ng'omuntu oba eggwanga y'ensonga lwaki eggwanga erigudde litunulirwa ng'eryo eriri mu mbeera ng'ebitongole byalyo ebiteekeddwa okuliisa eggwanga bisaanyeewo tebikyakola. Muyina ebyokulabirako bingi awo obutasobola kukola oba okutuukiriza buvunaanyizibwa mu mbeera zonna kakibeere byanfuna oba mu byabufuzi ekyo kiyitibwa kulemererwa
obutasobola kukola oba okutuukiriza buvunaanyizibwa mu mbeera zonna kakibeere byanfuna oba mu byabufuzi ekyo kiyitibwa kulemererwa. Entandikwa ey'obuwanguzi oba okulemererwa y'endowooza y'omuntu. Kati awo wali ensonga. Entandikwa y'obuwanguzi oba okulemererwa y'endowooza y'omuntu. Gwe weerabira mu kifaananyi ky'aba feeriya ogenda kufuuka feeriya kubanga akaseera kagenda tuuka nga nti ye nkolerera ki ndaba nze byagaana. Naye omuntu yeerabamu obuwanguzi ne bwe bigaana obunafu aga nti kirabika kitundu ku bintwala mu maaso ne bamugambye ne tojja kgendayo kino kigaanye alengeramu omukisa naga nti osanga balina kye banziyiza mu maaso. Naye omuntu nga feeriya neewali omukisa alengerawo ekisiraani. Waliwo omuganda wange Ronald Mayinja ye yayimba akayimba ak'emu ku bensinga okwagala nti omuntu aliba omwavu n'obuzibu n'omukisa agulabamu obuzibu naye alifuna omuntu aliba omwavu n'omukisa agulabamu obuzibu naye alifuna n'obuzibu abulabamu omukisa. Abantu bangi endowooza yeekuwaki ekuteeka mu baalemwa. Buli lw'owulira aboogera ssente za bizinesi, buli lw'owulira aboogera ku nsonga z'ettaka, bwe baga nti mwami Lugonvu yanguzzayo poloti, ngenda gulayo poloti wa mwami Lugonvu, okiwulira nga naawe kikuwoomera. Buli lw'otandika okufuna obujja ku bantu abaliko we batuuse, buli lw'otandika okwogerera abantu abatuuse w'otannatuuka, ng'otandika okuba ebituli mu bye batuuseemu, kabonero aka feeriyalizimu. Kubanga oli mu mbeera ya kwegumya. Olinaga nti nagulayo akataka kange mu kyalo era no mu kyalo. Mubeere mu kyalo nze byosanyanga biyise. N'alumemba n'asongoza emimwa kati basanga nga ffe ababi. Olwo otandise okuloza ku feeriyayo. Sooka weebuuze nti yakagula mu kyalo nti yakagula ssente mmeka nti obukadde 2. Bw'aba yagula ettaka mu kyalo obukadde 2 ekitegeeza mu kibuga lya bbeeyi. Bw'abanga yagula mu kibuga obukadde 2 ekitegeeza mu kyalo nsobola okufuna ery'e10. Otandika okugeraageranya ng'ogeraageranyiza ku abo abatuuseeko we batuuse n'obalabirako batuusewo batya bakikoze batya. Kyekiri kyagamba nti entandikwa y'obuwanguzi oba okulemererwa y'endowooza y'omuntu. Endowooza y'omuntu okufumiitiriza kw'osinziira n'osalawo ky'oyagala okubeera kibi ky'oyagala okubeera biki by'oyagala okutuukiriza awo n'olyoka okola enteekateeka ku biruubirirwa byo. Oyagala kuzimba nnyumba, tandika okukola enteekateeka ku kiruubirirwa kye eky'okuzimba ennyumba. Olina kusooka naki nakugula poloti. Tolamuza matoffaali nga tunnamanya w'ogenda gayiwa. Lwaki olamuza amabaati nga ne bulooka tunnagiteekawo? Ogenda mabaati gassa mu bbanga? Emitendera egyo akugambye entandikwa y'obuwanguzi oba okulemererwa y'endowooza y'omuntu. Endowooza y'omuntu kufumiitiriza kw'osinziira n'osalawo ky'oyagala okubeera biki by'oyagala okutuukiriza awo n'olyoka okola enteekateeka ku biruubirirwa byo n'osalawo obanga oyagala okubeera omuwanguzi oba nedda. N'omanya mutendera ki ogw'obuwanguzi gw'otunuulidde. Njagala okwebaza mukulu wange Hamis Kiggundu. Thank you very much. N'omanya mutendera ki ogw'obuwanguzi gw'otunuulidde. Waliwo enjogera egamba nti waakalinnya olengejje. Sooka omanye amaanyi go gakutuusa ku buwanguzi ki. Amafuta g'olina mu mmotoka gakutuusa e Masaka oba gakoma mu Lukaya. Kyova olaba abantu bangi batandika okuzimba amayumba n'ogisanga nga yakoma ku musingi naye nga yazimba ennyumba gaggabatu. Ng'amatoffaali gokka omusingi gwe gaatwala gaali gamumala okuzimba ennyumba ey'ebisenge 3. Naye gaalemera ku musingi kubanga teyasooka kupima mafuta ge gamukomyawa.
amaanyi go gakutuusawa ku buwanguzi bwe weetaaga. Sooka otandike n'ekitono ky'osobola. Bw'onaabanga mukyalimu kinaakutwala waggulu w'oyagala okutuuka. Ffenna twandyagadde okusula mu ziikalina, naye atanatuuka ku levo ya kusula mu ziikalina, sula mu bbangalo. Atanatuuka ku levo ya bbangalo zino ez'okutaka, sula mu bisenge bina. Atanabituuka, sula mu bisenge bibiri. Atanabituuka ng'ogoba kuva mu bupangisa, zimba luumu emu n'ekinaabiro. Kankusomerewo. Endowooza y'omuntu okufumiitiriza kw'osinziira n'osalawo ky'oyagala okubeera, biki by'oyagala okutuukiriza. Awo n'olyoka okola enteekateeka ku biruubirirwa byo, n'osalawo oba ng'oyagala okubeera omuwanguzi oba nedda. N'omanya mutendera ki ogw'obuwanguzi gw'otunuulidde. Oba oyagala kufuna busobozi bwakwebeezaawo kyokka oba okufuukira ddala eyalemererwa. Mu kiseera kino eky'obugagga ky'oba olinawo ye ggwe n'endowooza yo. Tonnafuuka mugagga era tonnafuuka mwavu. Wulira akantu kano. Mu kiseera kino eky'obugagga ky'oba olinawo ye ggwe n'endowooza yo. Tonnafuuka mugagga era tonnafuuka mwavu. Toli mugagga, toli mwavu. Endowooza yo yegenda okukusalira oli makkati oti. Endowooza yo yekutwala ku kkono oba yekutwala ku ddyo. Endowooza yo. Era nti mu kiseera kino kati bwe tuli wano, eky'obugagga ky'olinawo ye ggwe. Kubanga oli mulamu. Okyali mulamu. Eky'obugagga ekyokubiri ky'olinawo ye ndowooza yo. Tonnafuuka mugagga era tonnafuuka mwavu. Naye kati kaseera ke kano okusalawo. Ogenda kufiiramu eyo embeera gy'olimu oba ogenda kunoonya w'otandikira okyusa obulamu bwo. Obwongo bw'omuntu y'entabiro y'obusobozi bwe. Okwekenneenya embeera ng'asinziira ku ebyo ebimwetoolodde n'abitegeera bulungi, olwo n'amanya biki by'ayagala okutuukiriza, era n'abagawo enteekateeka namutaayiika ey'okubikola. Tuula wansi osituka ogenda ku kyeyo. Tuula wansi otandika omwaka. Tuula wansi oyingira obufumbo. Tuula wansi otandika olugendo. Teekerateekera olugendo lwo. Teekerateekera ekyeyo kyo. Teekerateekera omwaka gwo. Teekerateekera olunaku lwo. Njagala kubeera kino mu mwaka guno. Bino by'oyagala okubeera njagala okuzimba. Naye otaddewo nteekateeka ki ezigenda okutuusa ku kuzimba omwaka ogwo. Obugambo tebitutuusa ku bye twetaaga. Naye endowooza yaffe bwe tugissa mu bikola kinatandikiddeko, endowooza yo bw'ogissa mu bikolwa egenda kufuula ow'enjawulo. Buli muntu alina endowooza engagga, naye ekitulemesa kwe kuba n'ebirowoozo ne tulema okubissa mu bikolwa. Ne tulowooza nti tetunnatuuka. Naye teekateeka. Ogamba tunnatuuka kuzimba nnyumba kubanga tunnafuna ssente ze baakubalira nti ennyumba ya bukadde 5. Naye oyinawo obukadde 5 nti mbuyina. Lwaki olinda okubulya? Lwaki tebuyiwa amatofaali? Ennyumba baakubalira ya bukadde 5. Wagizimba paka waggulu. Baakubalira amabaati nti ga bukadde 3, ga bukadde 4. Tonnabuweza nti nedda oyinawo mmeka nti kamu kitundu. Lwaki tosooka n'ogulawo agakamu ekitundu n'ogatereka n'owewula ku mugugu? Amadirisa ennyumba wagizimba okulemya okuggala. Baakubalira amadirisa n'enzigi nga bya bukadde 6. Ozinoonya. Lwaki onoonya zonna? Oyinawo mmeka? Nyinawo obukadde 2. Lwaki tosooka n'oyokesa oluggi lw'emiryango n'olw'emmanju n'oyokesayo n'eddirisa lyo limu ne bibeerawo? Kaakati nno obwongo bw'omuntu y'entabiro y'obusobozi bwe. Okwekenneenya embeera ng'asinziira ku ebyo ebimwetoolodde n'abitegeera bulungi, olwo n'amanya biki by'ayagala okutuukiriza, era n'abagawo enteekateeka namutaayiika ey'okubikola. Okuwangula oba okulemererwa
bitandikira mu bwongo nga bitandika na ngeri omuntu gy'afumiitiriza. Okulowooza n'okufumiitiriza gy'emirimu egisinga okusasula ekirala mu nsi yonna. Okulowooza n'okufumiitiriza gy'emirimu egisinga okusasula ekirala mu nsi yonna. Omulimu okwoli endowooza yo n'okufumiitiriza yegenda okukusalira oba oguvaako bukumbu nga bwe wajja oba ogenda kuguvaako ng'olina ky'olina. Ku kyeyo gye wagenda endowooza yo n'okufumiitiriza yegenda okukusalira oba ogenda kuvayo nga bwe wagenda oba ogenda kuvayo ng'okungudde ky'okungudde. Mu kyalo gy'oli endowooza n'okufumiitiriza bye bigenda okusalawo oba ogenda kubeerayo ng'oli mwavu oweevuma ekyalo oba ogenda kukolayo obugagga. Endowooza yo n'okufumiitiriza kye kisalawo. Kaakati wano atuwadde ekigambo ekigamba nti enzikiriza. Enzikiriza eno agyogerako ki? Agambye enzikiriza nsonga ya nkizo nnyo mu lugendo lw'obuwanguzi oba okulemererwa. Okulemererwa okusibuka ku butali bukkiriza kwe kukyasinza okubeera okw'obulabe, kubanga omuntu ow'ekikula kino teyeewa mukisa era tafaayo kugezaako ku kintu kyonna, era buli lwalaba alina kyatandise nga gati naffe byatulema n'omubuuza nti wabitandikawa. Buli lwalaba aliko kyatandise abantu badongwa. Buli muntu gw'olaba atuuse ku buwanguzi baamuvumako okudongwa. Buli muntu gw'olaba alina w'atuuse bagambako nti tasobola, naye abo abagamba nti tebasobola y'ensonga lwaki bakyali we bali. Tewali muntu muwanguzi alaba atandise n'agamba oyo atattalikwa. Kubanga bulijjo okutandika tekubeera kwangu, naye osobola okutandika n'ekyo ky'osobodde n'otuuka ku buwanguzi. Naye buli kaseera ogenda kusanga emiziziko, ogenda kusanga abantu abagamba nti otomedde naye nga tebakuwa solution. Ebyo by'okoze temuliimu n'omugamba nti kati nkole ki nga talina kyakuwa. Omuntu akuwa amagezi ye ki kyakoze ky'omwegombako? Lwaki gwe akuwa amagezi ye ne yeewa obusirusiru obumulemesezza waali? Twefumiitirize. Twefumiitirize. Agambye bw'ati, omuntu asobolera ddala okubeera eyalemererwa mu butonde oba okusalawo obusazi mu bwongo bwe n'abeera bw'atyo, kavuna asenserwa enzikiriza eyatebisoboka. Osobola kubanga n'abalala basobola. Omuntu asobolera ddala okubeera eyalemererwa mu butonde oba okusalawo obusazi mu bwongo bwe n'abeera bw'atyo, kavuna asenserwa enzikiriza eyatebisoboka. Mu mbeera bw'eti oddira entegeerayo neeba nga yeesalawo eggoye ku buli kintu, ng'ekintu kyonna ekisukka entegeerayo okiraba ng'ekitasoboka. Osanga abantu ntu abaalemererwa bakulembeza okulemererwa kwabwe ne balowooza naawe tosobola. Olengera nsawo yo kyezitowa olowooza buli muntu w'alina okukoma. Olengera magezi go gakoma olowooza muntu w'alina okukoma. Bw'obanga mu ssaawa mudduuka kilomita 5 tekitegeeza nti buli muntu alina kudduuka kilomita 5. Bw'obanga gwe mmotoka ogivugira ku sipiidi ya 3 tolowooza nti avugira ku sipiidi ya 5 agenda kutomera. Nedda. Omuntu ebiseera ebisinga eyalemererwa yeetunuulira waakoma kutegeera, yeetunuulira waakoma kulaba, alowooza ensi weekoma. Waliwo ebitonde bingi nga bwe kiringiza kino ekitula omutwe bw'eki ne kiringiza ensi we kikoma okulengera kirowooza n'ensi weekoma. Tweggyemu endowooza eyo ey'edda abantu baabeeranga mu kyalo n'abeera ku kyalo ekyo, God must be crazy, nga tamanyi nti waliwo n'ekyalo ekirala ewali abantu. Endowooza yaffe bwe banga ekoma awo tugigaziyeemuko, ate twewala abantu abalina endowooza ennyimpi, ng'endaba yaabwe ey'ebintu nfunda tebafunze endowooza yo, tebafunze ebirooto byo,
waliwo abantu ng'ekirooto kya kuzimba kasiisira takuteekako embeera nti tosobola kuzimba mwamba. Waliwo omuntu ng'ekirooto kyakoma ku diploma takuteekako endowooza nti tosobola kufuna diguri. Waliwo omuntu ng'ekirooto kyakoma mu kyalaawo takuteekako endowooza nti tosobola kuzimba mu Kampala. Gaziya endowooza yo. Agamba bw'ati, tobeera mwetegefu kwaŋŋanga kusomoozebwa wadde okugezesa emikisa, kubanga mu bwongo bwo okimanyi byagaana. Kitujje wali mu mbeera bw'eti oddira entegeera yo neeba nga yeesalawo eggoye ku buli kintu, ng'ekintu kyonna ekisukka entegeera yo okiraba ng'ekitasoboka. Tobeera mwetegefu kwaŋŋanga kusomoozebwa wadde okugezesa emikisa, kubanga mu bwongo bwo okimanyi byagaana. Nedda, abantu ab'endowooza ennafu ebiseera ebisinga ojja kwesanga nga tebakkiririza mu Katonda olw'ensonga bakola bye bakola nga tebasoose kulowooza. Ekintu ekisinga obukulu Katonda kye yakola y'ensi n'ebitonde ebigirimu, kubanga tewali kiri ku nsi kuno okuggyako nga Katonda ye yakitonda. Akabonero ak'enkukunala akalaga nti Katonda awatali kubuusabuusa gy'ali. Abantu bangi baagala kusooka kulaba ku byamagero balyoke bakkirize mu Katonda, ne beerabira nti ekyamagero ekisinga byonna Katonda kye yasookera ddala okukola kwe kutonda omuntu n'amuwa n'obwongo obumusobozesa n'okugenda paka ku mwezi n'agunjaawo ne tekinologiya n'agunjaawo ne tekinologiya ensi mwe tuwangalira kwetambulira. Lwaki tofuna kukkiriza? Olw'okuba gwe tosobola. Tunuulira ku abo abasobodde. Abazungu si ba Katonda, abagagga si ba Katonda, era ekimu kabonero akoleko omuntu anaalemererwa atandika okulaga nti bandoga. Omuntu bw'atandika okukkiririza mu ddogo, bw'atandika okugamba nti ababagagga wadde bali mu kuloga, abo bagenda mu nnyanja, abo baabawa, abo si zaabwe, abo babba nzibe, era bajja bibajjako. Oyo gw'olaba mulogo, oyo gw'olaba mayembe, manyi oyo agenze, is a failure. Kubanga talina kukkiriza olw'okuba ye tannatuukawo. Gwe lwaki olowooza nti b'osinga tebakuyita ky'oyita abakusinga? Abantu bangi nabagamba nti bw'obeeranga ewantu nga tebanatandika kugamba nti oli mulogo, nga tebanatandika kugamba nti by'olimu si bibyo, nga tebanatandika kugamba nti bakukozesa bukozesa tolina kye waabadde, w'omanyira nti osenvudde be bantu okutandika okubuusabuusa ky'oli. W'omanyira nti onyiridde be bantu okutandika ng'oli mukazi nti ogezzeemu ovumbyevumbyemu, be bantu okutandika oga nti gundi alabika ali lubuto. Bw'obanga oli mu famire nga tebatandika kugamba nti nga tewali mu famire bantu batandise kwekiika oba kukwetika nti emikisa gyaffe gyonna giri mwoyo. Nze nyina omuvubuka gwe natabukira ne mugaa tolina magezi mu bulamu bw'ensi eno. Kyali kigezi nga kirina amagezi, ne kigenda nga kyesirizwa ne kitandika okunywa enjaga, ne kiva ku njaga ne kidda ku mwenge, ne kisiraanira mu kyalo. Kale kigenda kigamba mbu kyo kye baawongayo wamalabayo. Kati ate waliwo embeera eyo ebintu bifeeriya byekwata. Feeriya anoonya feeriya munne. Wamma jangu ffe tubeere eno, abo batusosola, wamma jangu. N'obisanga tokkirizanga kuba mu bizibu. Aye n'otambula n'ali mu bizibu, ani agenda okuyamba munne? Muzibe ng'awerekera kiggala. Kakati ebintu bino kye bikola omuntu eyalemererwa byenoonyanoonya, kubanga mu famire temusobola kubeera kyekimu, temusobola kulowooza kyekimu. Kati geenoonyanoonya agaalemererwa ne byeyita wamma jangu. Olaba abantu abo kye baatukola. Nze mbatunuulira nti ne ŋŋamba nti ssente y'ekibi eno. Kati ekivubuka kyatandika mpologa nti baakiwonga, era nga kirina okukkiriza mbu kyo baganda baakyo bagagga kubanga kyo baakiwongayo. Gwe lwaki tofuna bw'owongayo? Oyo gw'olaba bagenda mu nnyanja, gwe lwaki togenda mu nnyanja? Oyo gw'olaba baawa muwe, gwe lwaki togenda ne bakuwa?
oyo gwolaba waliwo abamukozesa gwe lwaki togenda ne bakozesa kasita otandika mu bwongo okuyingizaamu embeera y'abandoga embeera y'abansiraanya kabonerako okulemererwako ate emirundi mingi tubalabe bafeeriya omuntu kasita atandika okulemererwa akamu ku bubonero kw'omulabira kwe okutandika okweraguza olwo ogenze alemu okukkiriza nti mu buli mulimu alemu okukkiriza nti mu buli lugendo mubaamu oluusi okulemererwa mubaamu challenges n'anoonya bw'azaŋŋanga mu kifo ky'okunoonya bwaŋŋanga challenges ezo atandika kutambula mu malogo kubanga alowooza bamuloga you are gone ogenze atugambye ata tubadde wa wamma atugambye abantu bangi baagala kusooka kulaba ku byamagero balyoke bakkiririze mu Katonda ne beerabira nti ekyamagero ekisinga byonna badde sirabanga bamu ku basajja abagagga nga bamanyi Katonda waabwe ne beerabira nti ekyamagero ekisinga byonna Katonda kiyasookera ddala okukola kwe okutonda omuntu n'amuwa n'obwongo obumusobozesa n'okugenda paka ku mwezi n'agunjawo ne tekinologiya ensi mwe tuwangalira kwetambulira obuwanguzi tebusobola kuva mu bbanga ne bugwa bugyapaana oteekeddwa okutegeka obwongo bwo obukkiririzeemu oteeketeeke bulungi by'oyagala okukola oluvannyuma obakane n'omulimo ogw'okubituukiriza era obiteeke mu nkola naye gwe oyagala obugagga bwa Miss Kiggundu bugweko bugwi oyagala omutwalo gwa Lugonvu gugweko bugwi y'ensonga lwaki abantu ennaku zino batambulira nnyo mu kusika balinda nnyo abantu baffe bagabane naye mmwe bye myagala okugabana ebyobusika ebyo bye mugabana nannyini byasikira bisikire ebyobusika bye mwagala okugabana bye mugabana nannyini byasikira bisikire abantu baagala nnyo obuwanguzi bubagweko bugwi abantu abaavu ebiseera ebisinga enzikiriza yaabwe ebeera nnafu y'ensonga lwaki mu Africa omuntu akeera enkya n'anoonya si byenva okwogera y'ensonga lwaki mu Africa omuntu akeera enkya n'anoonya omusawo w'ekinnansi ng'ayagala obugagga mu kifo ky'okunoonya emirimu era n'abasinga obungi ekigambo buwanguzi tebakikkiririzaamu bawanika dda omuntu yenna gye buva ne gye bwenkana bw'aba ayagala okubeera omuwanguzi asaanidde okusooka okukkiriza nti obuwanguzi gye buli bw'otakkiriza nti obugagga gye buli bw'otakkiriza nti amagezi gye gali togenda kubeera muwanguzi tosobola kuwangulira mu kintu ky'otakkiririzaamu tosobola kuwangula tosobola kugula ttaka nga tokkiriza nti waliwo yali aguza ettaka ng'ali ku kyeyo kasita otandika okuba ng'oli ku kyeyo naye nga buli yaliko kyakozoga nti oyo yeetunda oyo gwolaba si bibye maama mpozi nga yabbye muwarabu kitegeeza nti naawe togenda bikola olina kwebuuza nti abo abakozi bye bakoze abakusinga babikola batya kankuddiremu ensonga eno abantu abava ebiseera ebisinga enzikiriza yaabwe ebeera nnafu y'ensonga lwaki mu Africa omuntu akeera enkya n'anoonya omusawo w'ekinnansi ng'ayagala obugagga mu kifo ky'okunoonya emirimu era n'abasinga obungi ekigambo buwanguzi tebakikkiririzaamu bawanika dda omuntu yenna gye buva ne gye bwenkana bw'aba ayagala okubeera omuwanguzi asaanidde okusooka okukkiriza nti obuwanguzi gye buli akadde katulya naye munzikirize tusome ebigambo bino nti obuvunaanyizibwa butandikira ddala ku ggwe kennyini ng'omuntu okuva lw'otandika okuyitibwa omuntu omukulu asobola okuvuganya ategeera era nga n'omutwe gukola bulungi twalina omusajja eyo yayinanga enjogera ya lwali ngaga nti omusajja omukulu otuse n'okusiba omulambo ku ggaali weeyisa bw'otyo naye kitegeeza nti otuuse obutatya omuntu wasibira omulambo ku ggaali aba takyatya
naye bw'oba ng'otuuse emyaka egisiba omulambo ku ggaali ng'okyeyisa mu mbeera eno eyaaganaaga, you are gone. Entandikwa ey'okusobola okubeerawo mu bulamu bw'ensi eno kwe kutuukiriza obuvunaanyizibwa obukutuukako, obukukakatako ng'omuntu, omuli okuteeka emmere mu lubuto lwo. Wano owulirizaawo nnyo. Entandikwa y'okusobola okubeerawo mu bulamu bw'ensi eno kwe kutuukiriza obuvunaanyizibwa obukukakatako ng'omuntu, omuli okuteeka emmere mu lubuto lwo, okwejjanjaba, okubeera ne woosula, okweyambaza, ate n'okulabirira abaana bo singa obeera obazadde oba bw'obeera omuzadde. Abantu abalemererwa batera obutakkiriza buvunaanyizibwa obwabwe. Gy'okoma okwegobako obuvunaanyizibwa n'oyagala abantu babikkolere bukolezi, n'oyagala okuweresa, ne weegobako abaana bo mu kifo ky'okunoonyeza abaana school fees n'obanoonyeza ba donors, you are gone. Omwana musome essomero lya layisi naye ng'olisobola. Kubanga akugambye abantu abalemererwa batira obutakkiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Kye bakola baddira bye bateekeddwa okukola ne babibinika abantu abalala omuli ab'eŋŋanda, emikwano oba gavumenti. Ate ku nkomerero ya byonna olunwe ne balusonga mu bantu abalala nti babaviiriddeko okulemererwa. Obuvunaanyizibwa bw'okulabirira ewaka wo obusonze mu bboosi wo. Obunafu bwo obutadde ku baŋŋanda. Gye bujjeeyo ng'olaba okaddiye tolina kyokoze ng'otandika okuga nti be banviirako okuba nga nnemererwa. Kya bulabe era kya buwumbatuutu. Bagamba oba atugamba babeera balowooleza mu bantu balala okubakolerera n'okubatuusaako ebyetaago byabwe, ne bafundikira nga bali mu mbeera ey'okuweebwa obuweebwa n'okusabiriza. Kino kyeyolekera nnyo mu mawanga mangi ku lukalu lw'omuddugavu olwa Africa, okugeza wano mu Uganda. Ku bantu obukadde obusoba 42 abali mu ggwanga, abantu abasasula omusolo tebawera na kakadde abamanyiddwa gavumenti, beba balina tini namba. Kino kitegeeza nti abasigadde bonna balindirira gavumenti okubatuusaako ebyetaago byabwe omuli emmere n'eddagala, so nga ku mbalire y'eggwanga tebateekako wadde omunwe gw'ennusu, ate nga batudde ku ttaka egimu n'embeera y'obudde ennungi ebitagambika. Obikozesezza otya? Awo w'oli wali zaabu omukozesezza otya? Wakati ng'oli mu kyalo ekikaaba amazzi, mwenna nga mukeera kwetuulako, amazzi gali lugendo, amazzi gali wala, lwaki tutandikawo bizinesi y'okukima amazzi n'ogaguza bano abakaaba? Noonyanga zaabu ali abantu we balaba ewazibu. Noonyanga obuwanguzi obuli abantu we balaba okulemererwa. Kyova olaba n'omugezigezi omukozi wa kofini alinda lwe bafudde ng'abantu bakaaba, asaasira agamba nti nyinawe eya5 abadde wa fuuti mmeka, eno ejja mujjamu myaka ng'emeka. Noonyanga ewali obuzibu gw'onoonyewo obuwanguzi. Teweegattanga mu bangi okaaba, abalala nga bakaaba gwe kanula amaaso olaba obuzibu buliwa. Abalala nga baggamye enkuba gwe guma, noonya bwe basuubuza ambuleera ojje ng'ozibaguza. Y'anaaba omuwanguzi. Agamba nti tebasobola kulima kwetuusaako mmere na kusimba masamba ga birime beenogere ku nnusu, ate ne gavumenti basobole okugisasula omusolo, olwo nayo ebaddeze ng'ebakolera ebintu ebibagasiza awamu omuli enguudo, amasannyalaze n'ebirala. Eky'Abannayuganda abasinga obungi ogaana okukkiriza obuvunaanyizibwa bwabwe tekiviiriddeko bantu bassekinnoomu kulemererwa kyokka, wabula kireeseewo n'okudda emabega mu byenfuna by'eggwanga lyonna. Ku mukono omulala, bo abawanguzi bakkiriza obuvunaanyizibwa bwabwe era ne babukola. Kino babeera bakimanyi okuviira ddala ku ntobo y'emitima gyabwe nti balina obuvunaanyizibwa obw'okutuukiriza. Beetegeka bulungi ne bamanya ki
kye baagala okutuukiriza. Abantu b'ekikola kino tebawummula okutuusa nga bafunye kye babeera bayaayaanira. Mu lutalo lw'okukola obuvunaanyizibwa ekivaamu kwe kuzuula n'okutuuka ku kkubo erikufuula naggwadda. Buli munnansi kimukakatako okukola ennyo ayingize ensimbi asobole okusasula omusolo. Omusolo kye kintu buli muntu oba buli munnansi kyateekeddwa okusasula bw'abanga ddala ayagala okulaba eggwanga lye nga likola nga likula. Tugende mu maaso oba tukome wano. Kambaweeyo kano amatigga. Nsobola okunnyonnyola amatigga. Nsobola okunnyonnyola amatigga ng'obusobozi bw'okuwaayo oba okusiga ky'olina risk takers. They always become successful. You either take a risk or you die a slave. Ebiseera ebisinga obungi olina okuyiwangawo omubiri. Abantu bangi bagambanga nti olina kye Saudi Arabia. Abantu bangi bagambanga nti ogenze mu mpewo mu muzira gw'e UK, mu muzira gw'e London, ogenze South Africa, ogenze Juba, ogenzewo ononyeeyo ki. Bagambe nti I'm a risk taker. Risk takers always become successful. Nsobola okunnyonnyola amatigga ng'obusobozi bw'okuwaayo oba okusiga ky'olina ng'olina essuubi ly'okufuna mu kisingawo, era nga kino okikola mu ngeri ey'okugezesa. Era abantu abatali ba risk takers bw'afuna endebe y'ebijanjaalo talowooza kugisiga. Agamba nti ate kano kennyina bwe nnaakasiga ne kafa, kyatunuulira akalya nako ne kaggwaawo. Abantu abalemererwa emirundi egisinga tebabeera beetegefu kweteeka mu mbeera ya kugezesa. Batunuulira nnyo ekyo ekibali mu ngalo mu kaseera ako kyenva okwogerako, ne beerabira nti ssente nga tolina woozitadde kukola magoba teziba na muwendo, era nga kiba kyangu nnyo okuzisaasaanya okusobola okubeerawo mu mbeera eya bulijjo. Ngeri ya mbalakulya nga nkoko yo agambye batunuulira nnyo ekyo ekibali mu ngalo mu kiseera ekyo, ne beerabira nti ssente nga tolina woozitadde kukola magoba teziba na muwendo, era nga kiba kyangu nnyo okuzisaasaanya okusobola okubeerawo mu mbeera eya bulijjo. Ngeri ya mbalalukya nga nkoko ya mutamiivu. Olina okukimanya nti wadde teweetaddeeko mu matigga, olina okukimanya nti nga teweetaddeeko mu matigga tosobola kweyongerako wadde okugenda mu maaso. Gano ge mazima. Nga teweetaddeeko mu risiki. Abantu bangi nabagamba bw'oba tonnakola kintu, tonnakola kusalawo, buli omu n'abuuza nti gundi oyo musiru, tolina kye waakoze. Naye okubakakasa nti toli musiru kwe kuvumirira, kwe kulemerako. Ekyo kye baalaba ng'okusalawo kw'obusiru n'obagamba saali musiru, mwe mwali mulengerera okumpi. Omuwanguzi n'amatigga tosobola kubyawula, biringa balongo. N'ebimu ku bintu bye tukola mu bulamu obwa bulijjo, gamba ng'okusoma, okukola oba ogenda emitala w'amayanja, okunoonya emirimu, bimu ku matigga n'okugezesa omuntu g'ayitamu mu bulamu. Kiyinza obutaba na bya nsimbi zokka, wabula ne mu bye tusalawo okukola mu bulamu n'emitendera gye tugoberera nga tetumanyi wadde na kankuddiremu akantu kano. Kiyinza obutaba mu bya nsimbi zokka, wabula ne mu bye tusalawo okukola mu bulamu n'emitendera gye tugoberera nga tetumanyi wadde n'akamu ki ekiyinza okuvaamu. Ge gamu ku matigga mwe tweteeka okusobola okutuuka ku buwanguzi. Olinnyo ennyonyi n'ova wano nga gy'ogenza okimenya togenda kusangayo amanyi lulimi lwo, naye noga nti kanneeteeke mu matigga nsobole okukyusa embeera. You are a risk taker. Era abantu bangi balemereddwa okutuuka ku buwanguzi kubanga batya okuteekinga risiki.
buli kaseera ganti ekyo kijja gaana ekyo kijja kulemerera ekyo nkitandika ntya then sigala wooli ayo ensigo gy'olina endebe ogenda girya eggwewo otandika okusabiriza abalala abaasiga kyova olaba abantu bangi bagamba nze nga ngende ebweru mbaka ekikyamu nze mba musiro ogenda ebweru era ogenda okubasanga nga gw'osibye omutima n'akawaabwe ogenze ebweru ate nga bikkubira essimu mbu tuweerezeeyo mubagambe nga nti eno gye ziri zivuya mujje munoge. Abantu abalemererwa batera nnyo okutya okugezesa akatono ke babeera balina basobole okufunamu ekisingawo. Beeraliikirira nnyo okufiirizibwa. Tebanfere? Nze siri fala tosobola kunfera. Agaboozibozi ago ngawulira y'ensonga lwaki abakazi ennaku zino bakulaakulira ku misinde miyitirivu. Nze kambabuulire ndi mu byattaka naye ku poloti 10 z'entunda poloti 98 ziba z'abakazi, poloti 2 ze ziba ez'abasajja. Naye tekitegeeza nti abasajja balala baagula dda. Mujja kyeddamu abakazi baayiga ekintu ekyo. Kyova olaba abasajja bagenza okusituka ogenda mu mawanga ga Buwarabu nga ne ssente zikendedde. Obadde okimanyi nti abakazi be basooka okugenda e Juba, abasajja bagenda okusituka okulowooza okugenda e Juba nga ssente zikendedde. Abasajja tugenda okubuukira nga kiri kikeerezi. Era y'ensonga lwaki mbiraba nnyo kati waliwo estate eyo empya gye mbagambye ya Kalagala gye nabagambye olunaku lwokutaano. Omusajja alaba sho n'agiraba ku lwokutaano muga nti estate tugaziiza tufunyewo walala ploti za bukadde 10 wakyaliwo ploti bwe ziti. Naga oba oli awo nakati wakyaliwo abambuuza estate y'e Lungala, nakati wakyaliwo abambuuza estate ya Bboza, nakati wakyaliwo abambuuza estate ya Kakoola. Okaana ddala omuntu ono nagati kakati mbadde ngamba nti poloti ezo ez'erungala naye nga wayiseewo omwezi mulamba myezi 2 myezi 3 myezi 4 olwo yaza okusa naye nga si nti vidiyo yakagiraba yagiraba dda naga njagendayo bagenda okuzuukuka nga it is too late. Bwe nabagambye estate ya Kalagala ku lwokutaano ku lunaku olw'eggulo olw'omukaaga abakazi babadde 7 be batumye abantu baabwe ne batwala poloti. Omusajja omu ye yatumye omuntu we n'atwala poloti. Abasajja 2 basindisa abantu baabwe ne balaba. Omukyenga nti kale kangiregire nti ntetenkanye ndabe nga mpeereza akasente ako konze kale era nkimanya jagenda okaweereza nga mukuba obulanga nga muneetoweereza zaggwawo dda gaga nti yiye ate nti nandirinze gwe ensi tegenda kulinda eyo tuveeyo. Singo abantu abalemererwa batera nnyo okutya okugezesa akatono ke baba balina basobole okufunamu ekisingawo. Beeraliikirira nnyo okufiirizibwa. Ekivaamu kwe okusalawo okusigazaako akatono ke babeera balina ne bakasaanyaawo mu kwebeezaawo era ekiddirira bwe butasigaza wadde ekuba ennyonyi. Singa okwata akapapula aka $10 n'okakwasa omuntu nga mwavu beera mugumu nti ajja kukakuuma bulungi. Oligenda okukamusaba nga wayiseewo omwezi gumu nga bwe wakamuwa kennyini ajja kukaggyayo akakuwe nga bwe kali. Kyokka singa okwata akapapula ak'Ekikumi n'okawa omuntu omulala ng'alina ebirowoozo ebyeggudde obulungi era nga alafubanira obuwanguzi agenda kukwata ssente ezo abeeko kyazikozesa ekigenda okuzaala amagoba. Oligenda okuzimusaba oluvannyuma lw'omwezi gumu obutafaananako n'oli omwavu gwe tulabye waggulu yagenda kuwa ekikumi kyo ate asigaze amagoba gafunye mu ssente zo ze wamuteresa bwe buwanguzi. Mu mbeera zombi ssente oziteeka ku akawunti zizaala amagoba okujja kuzitemako ez'okutereka kubanga buli mwezi banka nyingi zitemako. Agamba nti mu mbeera zombi bano ababiri buli omu kyabadde ayaayaanira kwe kusigaza obwesigwa gy'oli obuyinza okusaanawo singa oba omusabye ssente ezo nga tazirina.
abantu abawanguzi enjawulo gye balina kubalemererwa kwe kubeera nti buli kadde babeera beetegefu okweteeka mu matigga nga abalemererwa kino bakitiira ddala. Toddiranga ssente zo n'oziteresa omugagga nga tagenda kuwa magoba. Yagalagaana agenda zikozesa emirimu gye zimuzaalira amagoba ne bwe kiba kyetaaga kuzigezesa ajja kukikola. Mu nsi yonna tewali muntu gw'oyinza kusongako nti wuuyo yina nnyini ssente. Ziwanyisibwa buwanyisibwa mikono bwe ziva mu guno ne zidda mu guli, era ng'ekisinga obukulu y'engeri gy'ozikwatamu. Singa zituuka mu mukono gwo oba mu mikono gyo, buli muntu kyandibadde kirungi ssente n'azitunuuliranga entandikwa buli lwazikwatako mu ngalo. Mu mwetooloolo ogw'obuwanguzi n'okulemererwa mu nsi yonna olwaleero, abaavu ssente zaabwe bazitereka byenva okugamba. Kankuddire wano we tugenda n'okumalira pulogulaamu ya leero. Mu mwetooloolo gw'obuwanguzi n'okulemererwa mu nsi yonna olwaleero, abaavu ssente zaabwe bazitereka mu bbanka okusobola okuzikuuma. Bo abagagga kye bakola bagenda mu bbanka ne beewolayo ssente zino mu bungi ne bazikozesa okuzaala amagoba, ate ne bazizaayo nga bongeddemu amagoba amatonotono, nga n'ekivamu bye bakola kwe kutondawo emirimu emirala ate gye bawa abaavu. Mu bufunze abagagga bakozesa ssente z'abaavu ng'entandikwa ebafuula abagagga ne babawa n'emirimu, nga kino basobola okukikola lwa nsonga tebatya kweteeka mu matigga. Otereka ssente mu bbanka, omugagga n'azigyayo ezizo zennyini, naggulawo kampuni, nakozesa mu kampuni ye ng'akozesa ssente zo. Oteeka ssente mu bbanka, omugagga n'azigyayo, naggulawo kampuni, n'etandika okukola, n'akuyita n'akukozesa, naye nga kampuni gy'okoleramu ssente ezagitandika zizo zennyini ze wateeka mu bbanka, era n'okola nnyo ne zizaala amagoba n'agazaayo, gwe n'ojjayo ezo ze wassaayo. Mu mbeera y'emu ne bamusiga nsimbi bakozesa ssente z'abaavu ne basobola okuba nga bakubisaamu eby'obugagga byabwe. Okweteeka mu matigga kivaamu ebibala. Ne tumaliriza nga tugamba nti you either take a risk or you die a slave. Salawo weeteeke mu matigga, oba tya okweteeka mu matigga ofe ng'omuddu, ofe ng'eyasiraana. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, wano ndabika nga sijja kusukkawo. Tujja tandikira ku kigambo ekigamba nti ebisoomooza. Tuli mu kitabo eky'obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza. Mubeere bulungi.